ensimbi zammwe baziraba naye ati musigale nga muli respectful lwansonga nti kyosaba singa okiweebula osigala oba mubi nnyo okusinga gwe gw'oyita omubi so tusigale nga tuli respectful singa omuntu atandika okuyita omuntu by his name nga tataddeko kitiibwa kye gwobeera mubi nnyo 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 okusinga gwe golowooza nti mubi so tusigale nga tuli respectful kyendowooza anytime from now bajja tuwa gwajja kuwa bajja tuwa mwe kyemulowooza kyemulina okukola ki okumanya kale tumalize ne Hajati Madina twamukyukidde olunaku olweggulo ne twogera mu mboozi ey'enjawulo so kompa Hajati Madina etube nga tumaliriza sobola kumala gafuna musajja ekyo si kyekiri mu ndowooza yange nga nze ekyo si kirowoozanga nako wabula kyendowoozaako saawa zino kulaba nti ngaziwamukko nfuneka bizinensi egaziwemu ebadde ntono njagala bigaziwe mbe nga nsobola okuba nga nteekawo edduuka yafumbirwanga yinza okuba nga kituuka ekiseera kiyinza okujja oba neokyegomba nokyagala nokyegomba kale naye nga kati saawa eno obulamu bwange buli ku Katonda nzikiriza Mukama nti omusajja gwanaleeta nga wange ajja kujja nga wange nga talina buzibu nga talina kintu kyonna nga wange yes zewa munange nkusanze kawaala gyenadda wayinza okuba waliwo embeera etali nnungi naye kati saawa zino ndi wano bangi mikwano gyange naye nga waliwo mukwano gwange gwensaba Katonda amusaasire kubanga nawuliddeko nga mbu nti ayinza okuba nga ayinamu obuzibuzibu oba omukosefu mukko Erias Lukwago nsaba Mukama Katonda amusaasire buli kimu kyonna ekimuluma kubanga lwaki njogera bwe ntyo nti naakafiirwa tata wange tatange yakafa tatange bamuta Makumadamale yakafa nakamuziika kakati mbadde saagala nnyo bulumi obwo kati ate n'omuntu omulala abadde ankutteko okuba nga ate era naye agenda mu ngendo eyo ayinza okuba nga si bwe yabadde kubanga Katonda yayina obulamu bwaffe obwange n'obubwo tongamba nti muntu we yaba bulina si yabulinako buyinza tonkwata bubi naye ngamba nti engeri gyaba anyambako ebintu ebimu yambeererawoko mu mbeera etali nyangu era nensaba Mukama Katonda musaasire nnyo ekyembadde ntegeeza mukyo nti taata wange yava mu mbeera kisaamanya kubanga bankubira ssimu nga taata afudde saamanya tweyanza Excel Vocational Training Center tendekero eribangula abayizi mu masomo g'emikono abantu basomesa amasomo omuli air dressing, art and design, welding, plumbing, motor vehicle repair, electro installation n'amasomo amalala mangi ku madala ga certificate ne diploma bakuwadde n'omukisa okufuna basale ku mitwalo 5 obutasukkanga 24 omwezi guno gwe tulimu ogwokuna 2021 okwewandiisa ogenda kugenda ku masomero ku ssomero lyabwe e Kalule Bombo okumanya ebisingawo ogenda kuba kwene namba ey'essimu 075399398 075399398 njiddamu omulundi gumu 075399398 be bannaffe aba Excel Vocational Training Center etendekero lisangibwa Kalule Bombo bagamba nti bakusomesa ebyemikono ebyenjawulo mulimu air dressing, art and design, welding, plumbing, motor vehicle repair, electro installation n'amasomo amalala mangi nnyo gwe atalina bulungi school fees bagamba nti bagenda kuwanga bakuwa basale osomere ku mitwalo ya mitwalo 5 gokka n'ekyo nga kigenda butasukkanga 24